Speed yayiri nnyo mu kulika ennyo wajjajja Lwagadde nga twatayongeddeyo mawulire amala olunaku olwaliro olunaku lw'eggulo nga emanyi mu campaign trails nyingi nnyo omukulu amanyiddwa nga BOBIWINE olunaku olwaliro akyali agenze Mitooma Kisoro Kabale sadze gye yabadde nenga ekyenjawulo ekiriwo ssaawa zino wenjogera omukulu ono amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula ne mukyala we amanyiddwa nga Babi Itungu Kyagulanyi ng'ero nagezaako kubanga yamuvuunulira mu lulimi n'okulaba munayogerako n'abantu abeeyo because naye mujjukire muno gye bamuzaala naye nga tuvuddeeyo munnange katono nnyo mu people power our power njagala kubanga tutwake musaidi ya Ronald Mayinja Ronald Mayinja yimba akayimba muzeeyi akalulu muzeeyi campaign kyatukola omukulu ono campaign zimutuusiza n'okulaba muno atandika okuba nga yenywera ku kafege oba yenywera kayaga era ng'ono ali ku campaign trail okuli Isima All Access okuli omukulu amanyiddwa nga ABYEGANYE tugenda kwa tumbatuusako okuli omukulu amanyiddwa nga ni King Michael n'abalala bangi nnyo era nga bo bali side z'eyiganga nga gye bali mu kubanga banoonyeza omukulembeze w'eggwanga akalulu mujjukire muno side zeno omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo naye ate bo bagenda badda gye yava okulaba muno banyiikiza enjiri y'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naye nga njagala tutumirako abaana ba people power ababeera ku YouTube yaffe okuli Olivia akabonero ambulera wagambye abantu gonna kuleko live stream then omwana kyawo mulala abeerako Lawrence nalabye wayaddeko bamuyita Nanyonga yes Nanyonga yabaddeko nibanyama na people power mbatumiddeko nnyo people power apa tuli mu struggle kati munange Ronald Mayinja ono olunaku olwaliro munange tumuguddeko side ze yebwikwe n'abako betumubuuza bingi nnyo bigenda mu maaso mu kaluka nitumugamba sebo akaluka kutuusiza n'okulaba muno otandika okunywa enjaga live on camera live on TV kikutuusizako tunagamba nedda bano abantu oba onoobakonvinsinga onoobakyusa weetaaga n'obeera part of them bw'obeera part of them kitegeeza ate muno ogenda sobola okukyusa emitima gyabwe so banaavubuka tugezaako okulaba muno tubakubira omulanga bave mu bikolwa ebibinga ebyokunywa enjaga n'ebyokwenyigira mu mirimu egitali mirungi ebikolwa ebimenya amateeka that's why naffe twavuddeko naye nze njaga sajnywedde just I explainize ebintu bingi nnyo ne mugamba so King Michael ye tetwewuunya omuti kisobola okukola then Bajjo naye tetwewuunya because Bajjo ne mumanyi mwana wa ghetto naye Ronald Mayinja ku myaka gyo amawugwe go galesewa so Ronald Mayinja came through to explain a lot of things about what really happened and what really went down musaidi ze buyikwe ne ku byafuuye oba yabadde enjaga oba yabadde sigala oba kyabadde ki n'agamba nene kyala bintu byafuuye eddagala eri abantu nga bo ab'emyaka gyabwe ate kibazaamu amaanyi okulaba muno bengeejinga mu bikolwa nga bino n'abavubuka so why don't we just dive into this interview ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald Mayinja then when we come back tugenda kwa tukutuusako amawulire amalala mangi nnyo okuli bamalaaya bavuddeyo nabo ne beekubira omulanga eri gavumenti okuli man amawulire mangi let's go into this interview and then when we come back it's gonna be fire don't forget to subscribe on Celeb Jazz with King Smith ebikono kyebikono kyenjagala okwogera nze naakajjamu emyalimu sinalaba bikono byonna wabula kyemanyiko emyalimu nti oleeta ki kyoyagala kiyamba abavubuka nze banga linambadde mu opposition naye nga nwana tebituuka naye nga abasajja kanjogere nabo kati nga mbatuukirire kati emiramwa gye ndiko omulamwa kati saa ino gwe kutuuka mu bavubuka eba binneegambira n'embizzaayo eri omuntu n'atalowooza nti nze mbyeyiyiza nze nga nze leero bandabye buwenge nga njogere n'abavubuka era abavubuka be bangambye ngenda kubizzaayo kati saagala muntu ali mu gavumenti agambe nti Mayinja omulaba alina bayasi ayiya bibi n'olwekyo ekyo nja kukizzaayo ekyebikono mbadde sinnakikola ki mbadde sinnakifuna bebe kuulo oluyimba nze Ronald Mayinja kye tuliko wano ebusoga tusooka okubiriza abavubuka okulonda mu nnonda ekuuma emirembe okuuma emirembe mu kulonda wennyini n'oluvannyuma lw'okulonda tusigale nga tuli bakakkamu nga tukuuma emirembe busoga okisanze otya busoga kyensanze abantu NRM bajagala naye balina ebisuubizo byajjange basuubizibwa bitanatuukirizibwa era bibatuwadde kino twagamba kino tekyatuukirizibwa kino twagamba kino tekyatuukirizibwa nolwekyo twandisabye gavumenti nti omuntu oba osuubiza oyongere otuukirize ebisuubizo ebyo kubanga abantu ebisuubizo bye baawa tebaali tebaagala kasente nti oba kakutwala mu bbaala kunywa wabula baali baagala kwekulaakulanya eri abavubuka b'osanga nga baasaba akasente okutandika mu ddaala gwa capati abalala kufuna bodaboda abalala kufuna bya bulimi naye nga tekituukirizibwanga naye ng'okukola baagala kati ffe ng'abafunye ekirowoozo ky'abavubuka abo tusaba gavumenti etuukirize ebisuubizo ebyo obuwagizi bwa NRM ku gurawundi bube nti bweyongera ebizibu bya katono kabatu kange kagenda buuka konze kati bebe muganda wange essaawa eno naali musabye bwabaawo awantu ataafunye bulungi tusobola okwogera nange bwemba newe simufunye bulungi tusobola okugira ki okwogera kati mba saagala ate kumuteekamu ku mutimbagano bakuki nga tusobola okuba nga twogera ne tuzimba
Uganda sawa eno Uganda nene n'okusinga President Museveni tufe nnyo ku Uganda tufe nnyo ku Uganda tuleme kulowooza nti olw'okuba bw'oba n'olusuku ne mwanyi nga ziruddewo togamba nti mwanyi kanzitemewo nsimbewo nakati wabula ogenda n'ebizibu byaki bye mwanyi n'otereza kati essaawa eno Uganda wendaba kye tujjawo ne kye tuzzaawo ndaba nga abagenda okujjawo mwanyi tuseewo nakati olujja n'agamba ng'omuyimbi olwo baguze nga muyimbi jangu tugende wange onyimbireko nina campaign era bwe bambeezaawo nze sifuna ssente mu NRM nti nzifuna lwakwagira NRM muno oli ajja n'akugamba nti nina nzite launching campaign launch n'omugamba ogenda kukola campaign zimmeka nti 5 nti buli emu ojja kumpa bweziti nti kale n'akuwa akasente n'omulala n'akuyita awo bwe ntyo ekyafuna kati kasente era kwentodde ne twegatta ne bajjo kwatulekeddeyo bano milioni 2 naye ng'ebizibu byabwe batutisse kyekikulu bye tulina okuzza eri omukulu bye abawettu eryabwe nga bo waffe tetulina busobozi tusobola ate kubalabira nzaagala nnyo nga bwe twagenda Munyonyi n'obuzibu obuzibaddemu nti olina okwekebeza covid buli kaseera kati ogenda oluusi ate covid olina omwekebeza ennaku musanvu kati every time olina okucekinga kanemba nti president muwagira naye nga nkola nnyo ne ba MPs kwakuyita jangu tukole wano kakati ate n'obwoba weekebeza covid ate olwo n'osinkana omukulembeze ate ekirala abavubuka bano kyetwagala okutereeza nga tuyamba ku president nti abavubuka balina obuzibu bungi kati tulina okuddayo tusooke tubawuliriza bwe tubawuliriza tusooke tuzeeyo ripooti kati nze okubeera nga ntambulira ku mukulembeze si kyekikulu naye okujja eno mu bavubuka ne babaako bye bantuma ne mbizzaayo ate ne nkomawo ne mbabujja ekyagenda nalaba nga ye proposal yinza okusinga sooka nkyebaliza Katonda okuba nti nakuba akayimba ate ne kategeerekeka mangu ekitiibwa kya Mukama naye ate nze sikolera nnyo mu kwegulumiza kitegeeza nti obubaka bwatuuka kakati ate n'ekinaddako tuye n'ennyimba endala naye kyensaba gavumenti etereze ensonga z'abantu ensonga ze bazoogera lujjudde abavubuka babadde bagamba emirimu abavubuka babadde bagamba emyoga teginnatuuka kitegeeza nti bw'otuusa ebintu ebyo ku bo baba basobola okukola ekirala omuvubuka omu aŋŋambye nti bo bagenda ne baba nga bavuga bodaboda ate ne badira ssente eziyandiyandi wa bodaboda ate ne baziwa omuntu ate nga yakola ku bya bulimi nolwekyo baalisabye ekintu bwe kiba nga ensonga za bodaboda bajje mu bodaboda bakwase oyo nnyininyini kyamaanyi amanye ensonga za bodaboda n'ekira bw'aba musomesa balabe musomesa bw'aba mulimi balabe mulimi so baleme ate kuddira musomesa ate kuzikwasa mudongo muyimbi nga nze ofuna bulungi so ekyo kyebyo bizibu ebimu ku byensanze kulwa bulungi bwa Uganda bwe twayingira mu NRM twabuuza tugigaseeko ki ye ebizibu by'abantu bye tubadde tuyimbako emabega kati tubyanjudde tutya ofuna bulungi netutandika okukola proposals bano baleete ebizibu byabwe nga tubiwuliza kuba luli kyali nga kizibu omuntu agamba oyo alina bukyayi leero ndi naawe nsobola n'okwogera ebizibu by'abantu nga nakakofira nyambadde ka yero negamba leero sikuwala na buwalanyi nakofirako kakano ka yero nkambadde naye abavubuka tebalina mirimu sikuwala na buwalanyi akofirako nkambadde naye abavubuka beetaaga kino so yengeri kati gye tukyaliko katwatemye oluwera tugamba tetujja kuba nga abayitiriza katugende mu bavubuka abeebuwenge tujja kutambula ebitundu bingi batuwe ensonga zaabwe tuzituuse kyensonga lwaki tutambula namwe bannamawulire nti bwe tunaabyanjula temujaga nti beeyitiriza mubaddewo abavubuka bye boogedde bingi mubadde mutukwata tubiwandiise kati bwe tunaabyanjula tetube nga beeyitiriza bwe binaaba biganya okuyitamu kijja kuba kibinya